kati gikunukiriza okwera emyezi 8 bwe Kyanga yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga emirundi 4 mirambirira, era munnakibiina ki People's Front for Freedom Dr. Kizza Besigye Kifeefe akwatibwa ne munne Obed Lutale Kamulegeya okuva mu ggwanga lya Kenya ku bigambibwa nti yaliko enteekateeka za tembeeta ez'okumamulako gavumenti ya NRM, era we twogerera abakyawera ennemba n'emisango gy'okulya mu nsi olukwe n'obutujju. Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kakakasa ekibiina ki People's Front for Freedom ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiriwo mu mateeka, era abakulembeze mu kibiina kino gye buvuddeko batongoza kkaadi y'ekibiina okusobozesa abawagizi baabwe okukyegattako mu mateeka. Kati olwaleero mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire oludda ku kitebe ky'ekibiina kino ku luguudo Katonga mu Kampala, abakulira People's Front for Freedom bagamba nti bateekateeka okwanjulira abawagizi baabwe n'eggwanga lyonna ekibiina kino mu butongole, ng'ekyenjawulo kiri nti mu nteekateeka eno Dr. Kizza Besigye agenda kwogerako eri eggwanga n'abawagizi b'ekibiina kino mu butongole wadde ng'akyali mu kkomera. Twagala kutegeeza eggwanga nti ekibiina kyaffe ekya People's Front for Freedom PFF kigenda kutongozebwa mu butongole, tunyonyole n'eggwanga ffe baani, biki bye tusuubiza okukola na butya bwe tunaabikola, na baani abagenda okukulembera PFF. Ku lunaku olwo wajja kubeerayo speeches nnyingi, ng'emu ku zo egy'okubeera enkulu keynote speech egenda kubeera ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye saawa zino ng'ali luzira, naye yateeseteese dda speech ye gy'agenda okutuusaako ku badelegates abanaabeera wano. So eggwanga twagala limanye nti omuntu asobola okubeera ng'ali mu kkomera naye era ng'akyali wa mugaso. Ibrahim Ssemujju Nganda akola ng'omwogezi w'ekibiina kino era akukkulumidde essiga eddamuzi olw'okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwalyo ate ne lidda mu kuzannya ebyobufuzi. Kubanga mu constitution Besigye amaze ennaku 180 ng'ali mu kkomera nga tawozesebwa. High Court yeebuzaabuza naye tugiraba. So twagala kubategeeza mu abalamuzi abali mu High Court katubawaddeyo wiiki emu tumale okutongoza ekibiina kyaffe kiddako mutulinde. Mu buwufu bwe bumu ebbugumu lyeyongedde ku kitebe ky'ekibiina kino olw'abawagizi bongera okukyegattako n'okugyayo empapula ezibakkiriza okwesimbawo ku kkaadi y'ekibiina kino. Abamu ku bazze olwaleero ye munnankyukakyuka era omulwanizi w'eddembe Ingrid Tulinawe ng'ono ayagala kukiikirira abantu mu munisipali y'e Rukungiri mu Parliament, n'abalala okubadde Christopher Sirwadda ayagala okukiikirira abantu b'e Rubaga North, Charles Nkonge ayagala obwa kansale wa Kiso, ssaako Henry Patrick Buyondo ayagala obwa Lord Kansale Kawempe House, era bano twogeddeko nabo. Mu kampeyini zange nga bwenzize nga ntambuza ensonga ya freedom, n'abamperekedde bonna tugenda mu field ku nsonga ya freedom. Tekyawulikika Rubaga North n'abantu abasinga tebalinga abatagimanyi ku mapu ya Uganda, naye kenzize mu Parliament ngenda kuteesa kemmala nenyingira Parliament ngenda kuteesa nsitule eddoboozi ly'abannalubaga. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Mayoka Baziguruka alambuludde ebyetaagisa eri abo abagala okukwatira ekibiina bendera mu kalulu akajja. Oyo yenna eyeegwanyiza ekifo ky'obwa president ku tiketi yaffe ya PFF $2.2 omubaka wa Parliament, chairman wa district LC5 chairman ne meya ow'ekibuga giri $50,000. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati enteekateeka ey'okunona